okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Wasuza otya? Omulabi waffe omulungi owa 3ABN ate mu ngeri y'enjawulo gw'afaayo okakasa nti olunaku lutandika ng'oyogeddeko ne Katonda waffe. Nze nno munnange nasuze bulungi era ekiro Mukama akimpisizaamu bulungi. Ate gwe atasuze bulungi maybe wasuze olwaziza, maybe wasuze ofiiriddwa, maybe gwe kennyini oli mulwadde ssenyiga, ekifuba, sukaali n'endwadde endala ezimalako abantu emirembe. Munnange tukusaasirako era okusaba kwaffe kutambula wamu naawe. Mukama akuddiza essanyu, akuddiza emirembe ate n'ebiro ebinaddako weebake bulungi. Kaganda Joshua Mwesigwa ge mannya era nga twongera okutunuulira ebyokuyiga ebiva mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula ey'e14 ku nsulo eno ey'enkya. Nga tetunnaba kutandika, nkusaba weewombeekere wamu nange ate tuyite Katonda waffe ajja abeere wamu naffe. Taata waffe omulungi weebale kutwagala mu kaseera kano nga tugenda okuyiga. Tukusaba ojje obeere wamu naffe munnange otuyigirize. Kuno kwe kusaba kwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Leero tutunuulira ekitabo ky'okubikkulirwa essuula ey'e14 olunyiriri olwokuna. Twongera okwetegereza ennamba eno, ennamba 14,014. Twasooka ne tulaba nti batambula n'omwana gw'endiga era bagenda kubeera wamu naye ku lusozi lwa Katonda oluyitibwa olusozi Sayuuni. Ne tuddamu ne tulaba nti bongera okuyimba oluyimba mu maaso ga Katonda nga bagamba nti agulumizibwe, agulumizibwe, atenderezebwe oyo eyakola eggulu n'ensi, naye ate mu ngeri y'enjawulo oyo eyatununula okuva mu mukono gw'omulabe Setaani, bannange agulumizibwe. Olunaku olwaleero Bayibuli egamba nti waliwo obukwakkulizo Katonda bwe yateekawo okubeera mu nnamba y'abantu bano. Waliwo obukwakkulizo obulina okubeerawo. Abantu bano balina kye balina, abalala kye batalina. Olunaku olw'ejjo twalabye nti ekimu ku kye balina abalala kye batalina kwe kuba nti beebwe Yesu baagenda okusanga nga bakyali balamu naye nga bamukkiriza. Olunaku olwaleero tulaba obubonero obulala bwe buno. Essuula ey'okuna, abo be bateeyonoona eri abakazi kubanga tebaamanyanga mukazi. Abo be bagoberera omwana gw'endiga buli gy'agenda. Abo baagulibwa mu bantu okuva ebibala eby'olubereberye eri Katonda n'eri omwana gw'endiga. Tutunuulira obubonero busatu abantu bano bwe balina. Ekisooka, mbeerera, tebeeyonoona na mukazi yenna. Ekyokubiri, bagoberera omwana gw'endiga yonna gy'alaga. N'ekisembayo, be baanunulibwa okuva mu nsi era nga bye bibala ebisooka eri Katonda. Kitegeeza ki okubeera nti abantu bano mbeerera? Tokemebwa kulowooza nti ndowooza nze ebyokufumbirwa oba ebyokuwasa kambiveeko, kambeere mbeerera okutuusa Yesu lw'anajja. Ekyo Bayibuli si kyetegeeza
kubanga okusinziira ku byawandiikibwa bw'oba osomye ekitabo eky'Abakolinso ekisooka 11 okuva ku nnyo olusooka n'olwokubiri, omukyala alambukulwa gye tuli ng'ekkanisa. Okubikkulirwa essuula y'e12, omukyala omulongoofu y'ekkanisa entuufu ey'amazima, so ng'okubikkulirwa essuula 17, omukyala atali mulongoofu oba omukyala omukaba y'ekkanisa eyeetaddeko ekifaananyi kya Katonda naye nga mu bikolwa, mu bigambo, mu njigiriza egobererwa mulabe Setaani. Era Bayibuli eno egamba nti omukyala oyo ayina ne bawala be abeeyisa nga ye, ze kkanisa endala ezeefuula ng'ezigoberera Mukama waffe Yesu Kristo, naye nga mu bigambo, mu njigiriza, mu bikolwa, mu nnyambala tebasemberedde Yesu Kristo n'akamu n'akatono. Kati wano Bayibuli bw'egamba nti abo be bateeyonoona eri abakazi kubanga tebaamanyanga mukazi, Bayibuli eraga nti beebo abatasigiddwamu njigiriza nvundo, abatakkiriza njigiriza z'amakanisa ag'obulimba, wabula abalina enjigiriza entuufu. Kambeko kye nkugamba, mu biseera eby'edda omukyala eyalabikanga nti mbeerera yabeeranga wa bbeeyi nnyo. In fact, abakyala bonna mu Isirayiri baali bambala okusinziira ku mbeera gye baalimu. Omukyala omubererevu oba omukyala embeerera ayina engeri gye yayambalamu. Namwandu naye ayina engeri gye yayambalangamu, so nga n'omukyala omufumbo naye yali ayina engeri gye yali ayambalamu. Ekyo nno nga kiwa abasajja ne kiba nti n'ogenda n'okwana omukyala naye ng'okimanyi nti oyo omukyala namwandu, oba n'ogenda n'okwana omukyala ng'okimanyi nti omukyala oyo mubererevu. Gwabeeranga musango gwa naggomola omukyala okugamba nti mubererevu, baawe n'amusanga nga si mubererevu. In fact, Bayibuli egamba oyo omukyala yali agenda kukubibwa amayinja. Kaakati naffe Katonda waffe atwagala nga tuli balongoofu. Katonda waffe bw'atutunuulira tayagala kulabamu njigiriza ya Setaani zonna, tayagala kulabamu bikolwa bya mulabe Setaani, mu birowoozo, mu bikolwa, mu bigambo. Katonda waffe ayagala tubeere balongoofu. Kiba kitegeeza ki? Toyina ngeri gy'ogenda kwewala kubeera mu njigiriza ya bulimba okuggyako ng'oli mu kkanisa eyigiriza amazima, kubanga bw'onaabeera mu kkanisa eyigiriza eby'obulimba tosobola kubeera mulongoofu mu maaso ga Katonda. Oli mukaba kubanga otabudde ekituufu n'ekikyamu. Kiba kitegeeza olina okumanya ekkanisa eyigiriza amazima ga Katonda, olina okumanya ekkanisa eyigiriza ebituufu. Wabula kwata kano, Bayibuli egamba nti abaana ba Katonda be basisinkana n'abaana b'omulabe Setaani bajja. Ebiseera ebisinga ne mu kkanisa eno entuufu eyigiriza amazima ojja kusangamu bannabbi ab'obulimba, kubanga bannabbi ab'obulimba oba abasomesa ab'obulimba intention yaabwe si ya kulimba already abalimbiddwa, wabula kulimba abo abali ku kituufu. Yeyo ensonga lwaki ogenda okiraba ng'engeri yokka gy'oyinza okulabika omulongoofu mu maaso ga Katonda nga gwe wennyini weesomera ebyawandiikibwa. Kubanga Bayibuli bw'etyo bw'egamba mu kitabo ekya Yokaana essula 16:13 nti Omwoyo Omutukuvu agenda kubaluŋŋamya mu mazima gonna, n'ebyo bye sibayigiriza agenda kubibayigiriza. Kati zikusanze gw'ateeka obwesigwa mu musumba, yadde omusumba oyo ali mu kkanisa entuufu. Omwoyo Omutukuvu y'alina okubeera omusomesa wo, olwo alyoka akukwakulemu enjigiriza zonna ez'obulimba Setaani z'akutadde. Enjigiriza z'obulimba zijja gye tuli mu bifo bingi.
okugeza mu makanisa gye tusinziza tujja kusanga enjigiriza z'obulimba. Mu masomero gye tusomera enjigiriza z'obulimba mpitirivu nnyo. Amareediyo ge tuwuliriza ate eyo simanyi na kumanya. TV ze tulaba abo obwakabaka bwa setaani bwongeredde ddala okubugaziya. Kati ebintu ebyo byonna setaani byatusosese mu mitwe ku zi social media, simanya TikTok ate Facebook, Katonda waffe ayagala kubitujjamu tulabike mu maaso ge nga bye tukkiriza byokka byebyo ebiwandiikiddwa mu Bayibuli. Era Bayibuli egamba nti ekyo kye kifuula omuntu nga mu maaso ga Katonda mulongoofu. Waawo! Bayibuli bw'etyo bw'egamba nti ekigambo kya Katonda kye kireeta amazima, kye kitunaazaako oba kye kiggyamu ebintu ebikyamu mu mutima. Era ekyo kye kifuula omuntu nga mulongoofu. Omusaayi gwa Yesu gwe gusangulawo ekibi mu yeekaalu y'eggulu, wabula omutima gulongoosebwa na kigambo kya Katonda. Amazima amalungi gali bwe gati. Oyinza okubeerawo nga gwe watabulwa ng'enjigiriza zaakutabula, setaani yakutabula, okyasobolera ddala okulongoosebwa n'oddizaawo ng'oli bujja n'amaanyi g'ekigambo kya Katonda. Era ng'osobola okutandika kati, osobola okutandika leero. Obudde bwe wandibadde omala ng'olaba TikTok oba Facebook, ng'olaba Gasiya, ng'olaba Kacica, osobola okubumala ng'olaba Samoni ennungi tuzirina ku mutimbagano gye ziri, oba ng'osomamu Bayibuli oba ekitabo ekigenda okusembeza kumpi ne Katonda. Akabonero akalala abantu bano ke balina Bayibuli egamba bagoberera omwana gw'endiga buli kyagenda. Ekibuuzo ekyandibadde ekikulu kye twandyebuuziza wano, kigendererwa ki lwaki omwana gw'endiga agobererwa? Tulina ebyokulabirako mu Bayibuli eby'abasajja nga Yuda Iskariyoti. Yuda Iskariyoti yajja n'agamba Yesu nti nze ŋŋenda kugoberera yonna gy'olaga. Era Yuda Iskariyoti ekisuubizo ekyo yakituukiriza okutuuka lwe yatuuka n'alemererwa. In fact n'abayigirizwa bonna baagoberera Yesu yonna gye yalaga, naye bwe baatuuka mu kaseera akazigizigi ne badduka. Kubanga ekigendererwa ky'okugoberera Yesu tebaakifuna. Ensonga lwaki Yesu ayagala tumugoberere, kubanga tulina okulabika nga ye. Bwe tumugoberera ne twetegereza engeri gy'ayogera, ne twetegereza engeri gy'akolamu emirimu gye, ne twetegereza obugumiikiriza bw'alina, obwetowaze bw'alina, munnange nkugamba naffe tutandika okufuna empisa eyo. Olwo bwe tugoberera omwana gw'endiga, gye tukoma omugoberera, gye tukoma okufaanana nga ye, gye tukoma okumugoberera yonna gy'akola ki, yonna gy'alaga. Kakati ogenda kumubuuza, essaawa eno omwana gw'endiga nga simulaba, essaawa eno omwana gw'endiga tumugoberera okusinziira w'ayimiridde mu yeekaalu y'omugolo. Era ng'abantu bano 14,114, essaawa eno omwana gw'endiga ali ludda wa? Ali mu kifo ekikyasinze okubeera ekitukuvu mu ggulu. N'ensonga enkulu ey'okulamula, okulamula abafu n'okulamula abalamu. Abantu ba Katonda bamugoberedde ne bayingirayo munda eyo olw'okukkiriza, era nga mu kaseera kano bali kulwana beekebera emitima okuggyamu Kacica yenna setaani gwe yasigamu. Kyekyo kye kitegeeza okugoberera omwana gw'endiga yonna gy'alaga. Omugoberera omusomako n'omanya nti atuuse mu yeekaalu y'eggulu, mu yeekaalu y'eggulu olabayo amateeka, n'otandika okugondera amateeka ga Katonda, n'otandika okuggyawo ebiziziko, emizingi egiyinza okuba nga gyekiisa wakati wo n'okkulako Omwoyo Omutukuvu. Okugoberera omwana gw'endiga kutandikira kuno ku nsi n'okulooka kweyongerayo mu ggulu. Tolimbibwa, tosiruwazibwa kulowooza nti ku nsi kuno eno ogenda okubeera na bibyo, olwo Yesu bw'aliba akomyewo omugoberere. Bw'oba tosobola kugoberera Yesu ku nsi kuno efaanana bw'eti, munnange togenda kusobola kumugoberera mu nsi eri. Era y'ensonga lwaki Bayibuli egamba bano bagoberera omwana gw'endiga. Owooluganda njagala okirowoozeeko, naddala gwe yategeera enjiri eno ey'amazima.
nzikulira bulungi era mpulira bulungi nnyo. Ddala tubeera benkanya eri Katonda waffe okukeera ku makya ne tunoonya ssente ne tuzimba amayumba ne tulabirira abaana baffe yadde ssente ezo tuzikoze mu bulungi ng'abantu Mukama be yafiirira bali mu kufa. Ngenda kugamba nti abantu abagenda okubeera mu kibinja kino be bantu abali mu mulimu gwa Katonda, be bantu abakola enjiri gye tuyita enjiri ey'akatebe, be bantu abali okuba ebidaala, kubanga Yesu kyekyo kye yakolanga ali ku nsi kuno. Bwe yali ku nsi kuno Yesu yakeeranga ku makya kuyigga myoyo kugireeta eri Mukama Katonda waffe. Kati gwakedde ku makya okuyigga ssente, nkubuulira munnange toyinza kubeera mu bantu bano, so nga Mukama naawe akuyita kugamba jangu. Oyinza okubeera omu ku bakozi ab'oku ssaawa ey'oluvannyuma akugamba jangu okole muki mu lusuku lwange, emirimu egyo gy'oliko gireke munnange ogende oyigga abantu bange kubanga abantu bange bali kufa. N'akabonero akasembayo Bayibuli egamba nti abo baagulibwa mu bantu okuba ebibala eby'olubereberye. Bw'owulira ekigambo ebibala eby'olubereberye kikuzzaayo ku mbaga ez'ensiisira abaana ba Isirayiri ze baabeeranga nazo. Bw'oba ng'oli mulimi osobola okumpeera obujulirwa. Bw'osimba kasooli essaawa eno, n'osimba ebijanjaalo, n'osimba ensujju, n'osimba muwogo, n'osimba lumonde, nga byonna obisimbe ku lunaku lwe lumu, n'osimba ne doodo, tebisobola kutuukira mu lunaku lwe lumu. Era embaga zino eno zaateekebwateekebwa nga amakungula bwe gaali. Kati Katonda waffe yagamba buli Muyisirayiri ebibala ebisooka abyetikke tabirya, abireete mu yeekaalu. Kubisamu akafaananyi olimye ekidoodo kyo. Ekidoodo ekyo ekisoose okukula ekirabika obulungi, Bayibuli egamba kikuule okitwale mu yeekaalu. Era bwe kyatuukanga mu yeekaalu kyaleetebwanga mu maaso ga Katonda ng'akabonero akalaga nti ssebo weebale olw'amakungula gano g'otuwadde. Kalibe ettooke, kabibe binyeebwa, kagibe miyembe. Kati Bayibuli wano egamba nti bano be bibala ebisoose. Nga Katonda waffe kikyagamba nti mwabo abali ku nsi bano be basoose okununulwa. Era olw'okubanga be basoose okununulwa ke kabonero akalaga n'abalala bagenda kununulibwa. Banunulibwa ddi? Banunulibwa mu kaseera ak'oluvannyuma, mu kaseera akasemberayo ddala, era ne balabika mu maaso ga Katonda nga ebirimba ebirabika obulungi. Owooluganda, Yesu yagamba, Katonda waffe yagamba nti ebibereberye byonna byange, omwana wange. In fact g'omuzadde ali eyo, naddala g'omuzadde omwandive nti mu baana bo baako omwana omu gw'owaayo eri Katonda nga Hana bwe yakola. Abaana bo bonna tebakugira, simanyi ono abeere nga akola masannyalaze, ono musawo, kugamba abaana baako omwana omu gw'owaayo eri Katonda ogaye Mukama. Ate naddala omwana omubereberye omugaye Mukama, oyo omwana mukuwadde abeere mwana w'olubeerera. Kubanga Katonda waffe ebintu bino ebisooka ke kabonero akalaga nti Katonda tumuwa ekifo ekisooka mu bulamu bwaffe. Abantu bano 14,014 ekyo kye kimu ku bintu ebibafuula ab'enjawulo. Ekisooka bye bibala ebisooka eri Katonda okununulibwa okuva mu nsi. Ekyokubiri, batambula nga Yesu bwe yatambula. Ekigendereddwa kyabwe kye balowoozaako kwe kulaba nti banunula omuntu, bajja omuntu mu bwakabaka bw'ekizikiza. Bw'akeera ku makya agenda kukola, agenda kusomesa balala kigambo kya Katonda, so si kukola ssente ze. N'akabonero akasembayo, tebalinaamu njigiriza nkyamu, tebalinaamu njigiriza kuva mu makanisa makyamu, bali mu kanisa entuufu ate balina enjigiriza entuufu era nga bazijja mu Bayibuli direct.
Katonda waffe akutunuulira era ng'akugamba nti naawe ayagala kukulabamu ebintu ebyo. Kubisaamu akafaananyi. Muzadde ki ayinza okutebenkera ng'omwana we mulwadde okuggyako okubeeraawo ng'anoonya eddagala erigenda omuwonya? Naffe Katonda waffe bw'atulaba nga tulimu enjigiriza enkyamu tayinza kukkakkana, aba ayagala atuwa eddagala. In fact eddagala yalituwa naye munnange ffe abalina okulimira enjigiriza ezo enkyamu zituveeko, tutandike okutwala omulimu gwe ng'ensonga eyannamaddala, olwo nno tulyoke tubeere ebibala ebisooka mu maaso ge. Kiki ekikulobera okufuutukamu enjigiriza enkyamu? Kiki ekikulobera okuva ku TikTok ne Facebook n'okulaba ebintuntu ebitalina njigiriza zizimbiddwa ku musingi gwa Bayibuli, n'obeeraawo ng'olaba TV, ng'olaba ebintu bya fashion, ebintu ebirikusimbamu ebirowoozo ebivondo? Osobola okutandika kati owooluganda ebintu ebyo n'obireka n'ogamba nze awannyiwaawo sigenda kuddamu kuteeka mu maaso gange kintu kyesittaza. Mukama akwongera omukisa ng'otandika olunaku olwaleero ng'ogenda kukola ebintu ebyo. Katusabe. Taata waffe omulungi, twagala okwebaza ate olw'okwagala kukolina gye tuli. Mukama weebale eddagala ery'okutulongoosa walituwa. Weebale nti Mukama oyagala tutambule nga gwe bwe watambula era tweyama mu maaso go nti eddagala lino tugenda kulikozesa era tugenda kutambula nga bwe watambula. Yongera okubeera wamu naffe olwaleero, emirimu gyaffe ogiwa omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama akuwe omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.